and city tyres 15 million shillings. We are talking about our Rotary Club ye Kampala Ssese Island. Twachiraba ne twagenda mu Uganda Heart Institute. Aba Uganda Heart Institute ne batugamba nti balina bafuna buli mwaka abaana omutwalo gumu abazadde abatwala abaana baabwe abaana ababa bazadde n'okusinga ababa bazalibwa n'okusinga nga balina ebituli emirundi ekisinga tukiyita ekituli mu mutima tetumanyi oba waliwo ekizibu ekibeera ekirala naye ng'ekisinga obukulu ekituli mu mutima. Omwana oyo singa aba alongoosebwa amangu akula bulungi n'atafa, naye bangi ate abalala basigalayo mu byalo ne bafiira mu byalo nga tetumanyi lwaki. Aba Rotary Club ku bimu bye twasalawo okukola aba Kampala Ssese Islands kwe kugamba nti tufune ssente tuyambe Uganda Heart Institute, tubeere nga tetubeera ku radio nawa buli kaseera okugamba bannange mujje ono tumutwala gindi wannange mujje ono tumutwala gindi. Ebyuma tubirina naye waliwo ebikozesebwa bye tutalina nga okubeera n'amasannyalaze ebbanga lyonna okulaba nti omwana bwe baba bamulongoosa waliwo ekyuma ekikola ng'omutima ekisobola okuwagira omwana ono asobole okubeerawo. Kati kyetugenda okukola tugenda kuvuga obugaali buno ekololo ku ceremonial grounds ekololo wano olunaku lwonna ku Saturday nga 16